abadde empa magezi ng'alinganga ndinga ordinary member ndi president wa kibiina mulamba okunzisaamu ekitiibwa decision gye nasalawo nze nasikiriza neeke ya Conservative Party okuyisa ekiteeso ekiwagira president Kyagulanyi okubeera candidate kubanga fesi twasimbawo. You should be grateful. Abakubya amasimu nga mwe muli omusajja w'emukono kumpi buli lunaku njogerera mu radios ne TV 3 oba 4 naye omuntu oyo w'emukono buli wembeera akuba essimu nanteekako olukongolo ng'alinganga agamba nti nze ne Besigye bwe tubeera ab'amaanyi politically guba musango. Okubeera ow'amaanyi politically ng'olina ky'omatiza tiguba musango. Ekirala mukulu lutamaguzi oyagala kuwaba lwaki owaba nkwagala nnyo yagadde owabe people power bwe yajja mu being nga bagitandiseewo mu parliament ey'ekumi aba FDC be baali bakulira opposition ate nga nze ndi mu people's government saawulirayo n'omu agamba nti ebwe mutute titwagala people power ffenna twabawa jampu nti mugende mu maaso olwa freedom of association which is in being in our constitution saagadde ow'ebiragiro nti tulina kugoberera muntu nga mbuzi okutegedde buli omu asobola bulungi okukwata ekkubo lyakutte kasitwa twaavoidingamutuuka gye mwagala okutegedde eyo ensonga lwaki njogedde nti waliwo freedom of association lwaki yo teyegatta ku kino ekyaffe maliza nga ngamba bwe nti omanyi Lutabaguza wants to divert me njagala maliza n'ebigambo bino. President waffe Yoweri Kaguta Museveni asaana bamubuulirire ave ku kyabbeeri. Kati Dr. Besigye bamusiba nti bamuvunaana treason 5 years ago singa emyaka 5 giseewo nga bagamba tibalina bujulizi singa beiri yavaawo yandibadde akyali mukomera. Ye scenario gye twetaaga ekyo nga kikyali awo banyabo ne basebo abatuwuliriza. Njagala bategeeza lwaki front yazze mu existence oluvannyuma lw'emyaka 59 nga tuwali president yali akyusiddwa peacefully. Tetulina ssuubi mu kulonda okubaddewo oba okugenda maaso tukole ki tulina kwekwanya wamu kasitwa tetuvumangana tulabe ekitugatta. Ebimu ku ebyo ebitugatta kyekya Public Order Act. Teri kibiina kya byabufuzi kitanyigibwa Political Party Act eyo Public Order Act Poma. Kumpi ebibiina byabufuzi under Museveni tulinganga NGOs tulinga Boy Scouts so nga constitutionally we are supposed to have the right to articulate our values. Honorable John Kennedy lastly njagala okubakwira omulanga mwenna mukitegeere nti ekibiina kye bayita People's Front for Transition tekina political si kibiina naye ngamba front tekina future kiyinza okubeera political party kubanga kikoma mangu focus yake eri ku transition. Honorable Kiwanda yensonga lwaki twagala collective support webale nnyo Honorable twagire tukyuse gwanga lino mweyagale. Honorable Kiwanda tuleta n'enkyukakyuka mu byenfuga batuvuyiza here and there no federal. Honorable Muzindalo mukulewo wasipi kugenze mwenare webale nnyo jangu eno waffe oli mubirala omanyi ekisinga okunsesa kwe kugamba John Kennedy abanga agamba nti fe to ending transition ekomawo mu